Oluvannyuma lwa poliisi okulangira ebikwekweto ku babodaboda abatalina bisaanyizo, olwaliro poliisi y'ebidduka ekedde Bukeezi okukwata pikipiki ku nguudo ez'enjawulo. Ku bitala bya Jinja Road, abavuzi ba bodaboda basanze akaseera akazibu okusala okuyingira ekibuga olw'abasirikale bakiraba bakwata abatali kutaliza. Basinze okusimbako essira bye batayambadde na bukooti oba reflector, helmet, omusolo gwa third party n'ebirala. Era obwedde zikwatibwa zitwalibwa ku poliisi eri masanganzira awo. Embeera emeresa abavuzi ba bodaboda mu kusoberwa era bangi balabiddwako nga bakuba amasimu okuyambibwa naye alikibataasiza. Bakira abakwatibwa baweebwa ebipapula okusasula engassi okusinziira ku kikukwasiza. Kati adumira poliisi y'ebidduka mu kampani Emiliano Rogers Nsereko ayogedde ku bikwekweto ebikoleddwa bakwatidde pikipiki esomu 100. Okusingira ddala tutunuulira abantu abatambala helmets n'abatambala reflector jackets. Tutandise n'ekyo naye nga gye bujja tugenda kuddako n'abala abatalina birala. Lwaki tu insistinga ku helmets? Olw'ensonga nti nno abantu bwe bafuna obubenje nga bambadde helmet, emitwe gyabwe gino tegikosebwa nnyo ng'omuntu atayambadde eki helmet. Ategeeza nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso nga bugolo awatali kuttira ku muntu yenna liiso okutusanga ababodaboda batuukiriza ebisaanyizo. Essaawa eno tebannatuwa specifications za reflector ezeetaagisibwa. Naye for now twagala omuntu ayambala reflector oba zino eza green ze bayita lemon green oba eza orange ng'ez'aba safe border. Ni permit nina naye lwakuba nti abasajja baffe baba bakukutte akubuuza ebintu ebiswikiridde. Wekiba kiro w'emmotoka waaba nga ayitawo oba nga asala ekkoona akubamu light, kati light eyo reflect ekola ki? Aba akulaba mangu nti ono omuntu ali mu maaso, okitegeera. Wandibaddewo emisomo egy'enjawulo okumanyisa ababodaboda abamu tebalina PSV kyetegeeza. Yeewandegenya ababodaboda bagombye ku poliisi nga baagala babaddize pikipiki zaabwe oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo omubadde n'okusasula ensimbi. Angamba buli kimu kye baagala nsasudde ebipapula ebyoyogera ku piki bibino naye kati maze okusasula angamba atalina reflector tafulumya piki ate nga ose ekipapula kiki nakitaddeko stamp kyokka ngamba reflector. Kati reflector nkubidde abakampuni bangambye ngende nono reflector kati nze bino byangamba nti ngende nono reflector sizavaano nga sina piki yange. Ate poliisi y'ebidduka e Katwenge ekulembeddwamu OC Edwin Aibare bakedde kukola ekikwekweto ku bavuzi ba bodaboda era batalina bisaanyizo. Abavuzi ba bodaboda bazze okulaba ekigenda mu maaso nga poliisi ebadde ekwatiridde n'oluggya bali lukubyeko pikipiki. Oluvannyuma omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima azze ku poliisi e Katwe n'ategeeza ababodaboda nga poliisi bw'eri okuteekesa mu nkola ebiragiro ebibeera bigiweereddwa. Piki egenda tambula ng'olunaku lwonna ng'ettaala lyaka emisana n'ekiro lina kuba mu ddiro. Abalekedde osi w'ebidduka ebale n'amukuutira obutabaako kwaddiza pikipiki okuggyako ng'atuukiriza ebisaanyizo. Reflector teriko gamba nti nno oli wa booda oba oli wa piki eri private. Reflector ya buli muntu avuga piki. Okulokota aba traffic balabiddwako nga bakwata bodaboda ezibadde ziyingidde ekibuga. Obwedda bakwatibwa basangibwa tebalina helmet ne reflector jackets era nga n'abambalabiddwako nga beegayirira okubasonyiwa. Bamu ku babodaboda olw'okutya okukwatibwa pikipiki zaabwe bazisimbye era bambalabiddwako nga batambuza ebigere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.